Nze nvunaanyizibwa 100 ku 100 buli kyenjogera. Ne sivunaanyizibwa n'akamu ku ggwe ky'otegedde. Kati abalwawo okutegeera tebaleme kunsala speed. Tuli ku bwangu. Kati njagala omanye nti first of all abantu abatufuga bafala. Mazima bafala. Gonzaamu ku Luganda. Badaawo. Abantu abatufuga just kubanga bafunalo ne babeera violent ne bataya abantu be basse. Ne tebali informed, tebali smart, tebali na streetwise. Kati kanku example bakwata omwana gwe bayita Nasifu Kyagulanyi bakuba Kyagulanyi emiggo nga kye kimukubisa linnya lye. Mu 2021 nga bakusanga oyina dreadlocks ng'oli mu buzibu. Ate bakusanga ng'olina mweswaga baga bwe buzibu. Bwe batyo bwe bungo bwabwe bulowooza era kyewunyisa nnyo nti tunababajjako by now. Era njagala bannayuganda ekyo kibawe confidence nti abantu abatufuga bafala. Lwaki ngamba bwe nti n'ekigambo obugambo bajega n'ekigambo obugambo eggaali tebatwala time ku understandinga na kiputinga in context. Neka staba nga Bobi Wine akyogedde baga halo officer agambye eggaali muginoonye bayinza okuteekawo road block ne batandika okukwata buli alina bicycle because that is their mind. So ze okwencouraging abantu okola eggaali mba encouraging aba building teams bazimbe eggaali ezina resistinga ebyambyone ebyo era police okukyogerako enyamba n'okunyamba okufuna chance mwebale nnyo okupromotinga idea yaffe. Idea eyo tetwagala bakusange wekka kubanga efuuse nankola ya government okuwamba abantu. It is government policy to abduct people in Uganda. Therefore making sure tebakutwala nga tewali alaba, making sure waliwo abalaba. Ate bwe kiba kisoboka mufube okulemesa abo abamenyi b'amateeka bano abajjamba esibye bukokolo esibye ze masks number plate tekuli ku motoka. Bwe muba musobola abannakyalo temukkiriza motoka eyo kuvaayo ey'aba criminal. Ate bwe muba musobodde n'abo ba criminal temubakkiriza kuvaawo. Ekyo kye bayita citizens action. Ebintu byonna biri batwalidde amateeka mu ngalo. No, ate kakati okusafeguardinga ba criminal ababeera ba terrorist. Ababeera ba terrorist nga balumbye ekyalo. Ekyalo kirina okwekolamu omulimu nga ba citizen ne beetaasa. That is perfectly acceptable. So bwe ngamba abantu bazimbe eggaali bo bantegeera. Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo gyonna gy'osinza obanga otuwuliriza. Webale kwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV era nga okola kyamaanyi nnyo. Abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo nammwe abali wano ewaka bakakalabya emirimu gyammwe mbakulisayo nnyo mu Yidi nammwe abali mu ggandalo lya weekend mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano. Abula gwe atannatweyungako kiri wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ensonga muzeewuliriddeko anti ku luno mukimanyi bulungi akalulu kano akagenda okujja akengedde aka 2026 2026 general elections tugenda mu protest vote gwe kyoba omanya. Agambye temuwa muntu n'omu mwaganya, temubako gwe muttira ku liiso, tewabaawo kisa, tewali gwe muterawo sympathy kweyo bye bagenze mu maaso n'otutuntuza. Wabula agenze no bagamba nti mugende mu maaso n'okuzimba eggaali ezinaabayambako mu protest vote. Eggaali yage temuwa mukulembeze omu mwaganya kubanga afuluma n'okufuluma Uganda kuba bonna bajja kuba ba criminals kubanga kyategeeza nti bataddewo ekkubo ery'okubanga bano bawaayo obuyinza mirembe kirabika kiremye. Omukisa bakyaguyina ogw'okuwaayo eggwanga mirembe buli omu n'atambula gage nga tewali amukubye ku mukono, ekyo kigaanye kibalemye. Kitegeeza ki? Kati kitegeeza nti obuyinza bulina kutwalibwa nambavu namaanyi na kuwaguza. Ebyo si bigambo bya mukutu guno wabula bigambo bya mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okukunga n'abagamba mwebeereremu kubanga akalulu akajja
kukagenda kubeera kalalamuko ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango tuuliza osobola okujja mu comment section oteekawo endowoozayo n'otangaaza eggwanga okusinziira ggwe nga bw'okiraba. Kubanga naawe kirabe tuli mu ggwanga omuli nga bannansi naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti bagenda mu maaso n'okuwulizibwawo n'okukubibwa n'okusibwa abamu battiddwa. Tuli mu ggwanga nga bannamawulire tebaweebwa mwagaanya kusobola kupresentinga oba ku exercising activities zaabwe. Ate eggwanga erikirayimingibwa okubeeramu demokrasiya, wabula demokrasiya taliimu, tetumulabamu. Tuli mu ggwanga nga ministries tezisobola kwetengerera nga teziri independent. Ekyo ejja kuwa example jo wano mu by-election za Kawempe North walaba nga ekitongole ekya Electoral Commission kijjibwako obuyinza ne buweebwa ab'ekitongole ekya UPDF ekya JET nga bagenda mu maaso n'okubala kwegana okutwala control mu polling station zonna zonna. Ekyo fena tukikakasa. Kakati omusajja wagamba nti nno muzimbe eggaali mu 2026 general elections it's a protest vote. Obakanirawa kwanirizaako nnyo webale kwekumira ku Yugi.